waliwo ebintu by'ogenda okubanga okola ng'ozuukuka ku makya ng'osaamu teweerabira n'eri wali azuukuka ku makya nga saamu. Weewole ssente mu banka osuubule n'oli ajja kwewola ssente mu banka asuubule. Obeere ng'olina abakozi nga n'oli aleeta abakozi. Ofune ekifo ekirungi ne kompetita waafuna ekifo ekirungi nga temwekubidde masimu temuyina nankolagana naye ayina ebintu byataddewo nga bigenda kulwanyisa ebibyo. Fine margins ze zijja obbawula. Oyinza osanga nga mulina buli kimu nga bifaanagana naye nga gwe weebaza bakasitoma abo bwe basasula. Nga gwe kye wakoze ekyabadde obutikitiki bwo obutundutundutundu bwo obwa 0.005 weebaziza kasitoma. 0.005 yo wakutte essimu. 0.005 yo fine margin yo waguddewo dduuka mangu. Fine margin yo wasasudde abakozi. Fine margin yo wakolaganye n'abakozi. Kyenjagala okubuuza kiki ky'oli mu kukola ekigenda okubanga kitono nnyo naye nga kigenda kukwawula. Eyo ye wealth prescription. Nakomawo wano Uganda mu 2013 nga nina first class okuva mu university esinga okusomesa kye nasoma. First class okuva mu university esinga okusomesa kye nasoma mu nsi. Ne batugamba nti baagala consultant wa systems. Nenteekamu application. Abantu nabo ne bassaamu application. Nga nabo basomye. Nga nabo balungi. Nga nabo boogera bulungi. Nga nabo beewombeese. Nabo ne basaba ssente. Naye nabuuza mukama wange kyava ku ki? Kyava ku ki n'ompa omulimu? Kyava ku ki n'ompa omulimu? Nagamba nti mu interview wagamba osobola okusomesa ku ssente. Fine margin 0.005 yange ogiwulidde? Yagamba wagamba engeri eno kampani yaffe gye wali ozza okukolamu engeri gyeri mu byakusomesa ku nsimbi nakwekulaakulanya watuwagamba nti gwe oli musomesa ku by'essente. Teebereza omulimu gwa tekinologi. Banoonya tekinologi expert agenda okukola ku system ya government ya Bungereza. Naye kati awo twenkanye tudduse eddakiika obutikitiki 9 n'obutundutundu 7 kati banoonya we batwawulira. Bagamba naye ono ne wakubadde wa technology asobola okusomesa business. Ngenda okunoonya naye business natandika ddi okugisomesa. Kyavaawa kibeere nga kisoboka nga nsobola okusomesa business nga taata yanteeka mu hardware mu P5. So taata yanteeka mu hardware mu P5. P5 mwaka ki? 1994. 1994. Omusajja anteeka mu hardware. Njiga business. Eyo yensigo egenda okukola eyite interview mu 2013-14. Yakiteekamu emyaka 2 emabega. Hana ndowooza otegedde lwaki ndwawo okujja obasomesa. Amagezi mbawa mangi nti bw'ogalowoozaako oyinza n'okwabika omutwe. Gwe okutte enkasiiyo. Gwe wekka akutte enkasiiyo.